الأكرم في علا له من الحمد أسماء ومن الشكر منتهى فلا توافى نعم ربنا ولا تكافى عطاياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل المال والبنين زينة الحياة وعملا صالحا باقيا بعد الوفاء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه أكرم والد درجة على الأرض خطاه وخير أب فاضت بالمشاعر حنايا ودمعت لفقد ولده عينا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى بناته وبنيه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى بناته وبنيه وصلى على أزواجه وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لم تزل التقوى خير وصية وأكرم سجية، فهي وصية الأنبياء وحيلة الأصفياء ونعم الزاد عند اللقاء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. atenderezebwa ye Allah subhanahu wa ta'ala wekitibwa yeyawukana. Allah mu bumu bwe n'obunene bwe talina kintu kyonna, talina kitonde kyonna kimwenkana. Allah atuwa ebyengera bingi nnyo omuli n'abaana be tuzaala. Kale ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bingi nnyo, biyitirivu nnyo, teri ayinza kutankana nsonga eyo okujjako eri oyo alina omutima ogulimu okuwakana n'obutatya Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tugamba nti nabbi we yatumwa gye tuli ng'ayakaayakana, yatusomesa byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala na byonna byagaana, yatujjira n'atwakira ng'akasana, ali mukkiriza abeere ng'amanya nti tajja kuba kubonaabona kwonna, na yenna aliteeka mu nkola byonna bye yasomesa amanye nti ajja kuba mu kwesiima okw'olubeerera okutalivaawo. Allah tumusaba abeere ng'asaasira ne basahaba abaatawaana naye bambi ku lw'obusiraamu ebisago bingi nnyo bye baafuna nga balwanira eddiini entuufu eyaffe gye twafuna ey'obusiraamu ey'amazima. Allah tumusaba subhanahu wa ta'ala abeere ng'asaasira na bonna abaligoberera enkola yaabwe paka ku lunaku olw'enkomerero. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, okutya Allah kye kyalaamirwa abo abaatusookawo era kye kijjukizibwa eri nammwe abaliwo. Okumutya neera kye tugamba abo bonna abaliddawo ffe nga tuvuddewo. Kale mbakubiriza abaddu ba Allah b'ebitiibwa, mubeere nga mutya Allah nga mukyaliwo ku duniya kuno ng'okufa tekunnaba kubajjawo, kubanga ataasinza Allah kuno ku nsi taliba na mukisa gwonna kuba nti naakomawo asobole okuba nti naalongoosa emirimu gye emibi gye yakola. Allah atugamba nti hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala tabadde mukkiriza nga agenda kumujjamu omwoyo gwe okutuusa okufa. Allah tugamba nti okutuusa okufa bwe kuba nga kujjidde omu ku bo, olwo n'agamba nti mukama wange nzizaayo ku nsi, nzizaayo ku duniya, oba oliawo n'enkola bulungi mu ebyo bye naleka. Bamalayika ne baba nga bamuddamu nga bamugamba nti innaha kalimatun huwa qailuha, ebyo bigambo oyogera byogere olimba, ne bwe tunaaba tukuzizaayo ku nsi tojja kuba nti nolongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakitumatiza bulungi nnyo nti omuntu ne waabanga abadde mwonoonefu n'ayagala okuba nti addizibwa ku nsi, la'aadu lima nuhu anhu, bajja kuddamu babeere nga bakola ebyo ebyabaziyizibwa. So tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukyalina omukisa gw'obulamu buno bwe tulimu, nga tukyalina chansi emusinza, ng'okyalina amagulu agasobola okujja okusaala. Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'omutya, kubanga ensonga ey'okuba nti nno yatuwa obulamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saatondako majjini n'abantu wabula ensonga ey'abantonza kuba nti nno munsinza. Abaddu ba Allah n'abazaana baabo ebitiibwa, ebyafaayo bya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bulungamu era kitangaala gye tuli. Ebyafaayo bino bituyigiriza butya bwe tukoowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala.
ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallama bituyigiriza butya bwe tubeera abakulembeze abalungi, bituyigiriza butya bwe tulwana mu lutalo, butya bwe tweyisaamu eri ebisolo oba abaana abato n'ebitonde ebirala bingi nnyo. Bw'obyekwatako n'oba nti obisoma oyiga ekituufu era n'okola ekyo kyennyini omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yasomesa, era n'oba ng'okola ekyo kyennyini nga bwe yakisomesa. Abazadde nammwe mulina okuba nti nno mufuna ebyokuba nti nno muyigira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abazadde nammwe mwetaaga okuba nti nno mumuyigirako butya bwe yeeyisaamu ng'omuzadde, nammwe mubeere nga mumukoppako, musobole okolera abaana bammwe bakulenga balungi, babeere nga babagasa kuno ku duniya ne ku nkomerero. Omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bumpimpi katubeere nga tutunuulirako engeri gye yeeyisaamu eri abaana baabo obuwala, n'engeri gye yeeyisaamu eri abaana baabo obulenzi, n'engeri gye yeeyisaamu Muhammad sallallahu alaihi wasallama eri bazzukulu be. Tuyige nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yali taata mulungi nnyo, era yali jjajja mulungi nnyo, era yali neiba mulungi nnyo, era yali muntu mulungi nnyo abeereka naye. Gwe manya nti oba wali ofiriddwa ku mwana, manya nti naye kyamutuukako. Omwana we yafanga naye Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omwana oyo akyali muto, yafirwa Qasim radiyallahu anhu, nafirwa ne Ibrahim, bonna baafa bakyali baana bato. Naye engeri gye yagumiikirizaamu kyakuyiga gye tuli, nti naawe obeeranga Allah akuggyeko omwana wo ng'akyali muto, kyakuba nti nno kyakuyiga gy'oli obeere ng'ogumiikiriza. Katulabe butya Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yeeyisa mu maka ge nga yakawasa mukyala we yasookera ddala. Omukyala ono yayitibwa Khadija, butya bwe yeeyisaamu n'abaana be nga yakawasa omukyala oyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama we yawasiza omukyala ono yali muvubuka muto mu kika eky'Abakuraishi. Yamanyikibwa nnyo mu banne nti yali wa mazima nnyo, ate yali mwesigwa nnyo, era ekyo kyamutumisa n'erinnya Al-Amin, ekitegeeza nti yali musajja mwesigwa. Olw'obwesigwa bwe y'ensonga lwaki omukyalo ono yali omugagga ennyo yamulonda okuba nti naddukanya bizinensi ezize. Yamulonda okuba nti naddukanya bizinensi ezize olw'obwesigwa bwe n'amazima ge n'obukwata mpola bwe, n'okuba nti nno teyali mu bukumpanya bwa ngeri yonna. Bw'atyo omukyalo ono yalonda Muhammad sallallahu alaihi wasallama era abeere nga y'omu kubakulira bizinensi ze, era yamutumanga Shaamu okusuubula awamu n'omuvubuka yakoleranga Khadija eyitibwanga Maisara. Ebyaliwo byonna ne bibanga byabaawo. Khadija yeegomba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama olw'obwesigwa bwe, era n'amufumbirwa ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina emyaka 25, so nga ye Khadija yali amusingako ku myaka katono. Obufumbe bwabwe mwana wattu bwali bwa ssanyu jjereere, era amaka gaabwe gajjulamu eddembe wamu n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagateekamu okuba nti no gaalimu essanyu, gaalimu eddembe, gaalimu obwesigwa, gaalimu obuntu bulamu. Amaka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ali wamu ne mukyala we Khadija. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayagala nnyo omukyala ono Khadija, era bakyala b'abalala bamufunako obujja yadde yali yafa. Omukyala ono yadde yali yafa, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda mu maaso n'okuba nti no yali amwagala nnyo. Omubaka yamwogerangako n'agamba nti inni ruziqtu hubbaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala yampa okwagala omukyalo ono. Yawangala naye emyaka 25 mirambirira nga tawasizza mukyala mulala okutuusa omukyalo ono lwe yafa. Allah yamugabiriramu abaana 6. Allah yagabira mu mukyalo ono Khadija radiyallahu anha yamugabiriramu abaana 6. Abalenzi kubo baali 2, omu yali ayitibwa Qasim, owokubiri nga ayitibwa Abdallah, n'abawala baali 4. Kubo kwe kwali Zainab, kwe kwali Ruqayya, kwe kwali Kulthum ne Fatuma. Lwaki tumanye ebyafaayo bino? Tusobole okutegeera omubaka waffe sallallahu alaihi wasallama biki ebyali bimukwatako, twongere okuba nti nno twongera okumutegeera sallallahu alaihi wasallama. Kati Qasim yali omwana w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yali omwana w'omukulu, era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuyitanga Abu Qasim. Wazira ekyo yatuuka n'akigaana n'agamba tasammau bismi wala takannau bikunyati, mumpitenga linnya lyange nti Muhammad, era temumpitanga nti taata Kasimu, oba temumpitanga erinnya lyonna epaatiike. Wabula abamanyi abasinga obungi bagamba nti ekyo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakigaana ng'akyali mulamu, naye mwana wattu we yamala okufa Allah subhanahu wa ta'ala n'akiraba nga tekyali kibi, era basahaba ne bagenda mu maaso okuba nti no baali bakikola. Olwa hadith mu Sahih Muslim an Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba
nada rajulan bilbaqi waliwo musajja yakowoola musajja munne yayita munne nga bali mu kifo ekiyitibwa baqi yerimbo awaazikibwa abasajja bakulu abatusookawo mu busiraamu mu umma abaali abalongoofu ennyo basahaba ridwanullahi alaihim. Ekifo kino kye baazikibwamu e Madiina kiyitibwa albaqi. Naye omusajja ono yakowoola munne mu kifo ekyo ekiyitibwa baqi n'amugamba nti ya abal qasim, owange gwe taata Qasimu. Nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kumpi nnyo. Faltafata ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ombaka sallallahu alaihi wasallam n'akyuka n'atunuulira omusajja ono ng'alowooza bakowoola ye. Omusajja n'agamba nti ya rasulallah, owange gwe mbaka wa Allah, lam u'nik, mbadde sitegeeza gwe, mbadde sikowoola gwe, innama da'awtu fulana, mbadde nkowoola gundi. Ombaka sallallahu bw'atyo n'agaana okumuyita erinnya lyonna epaatiike, wabula bamuyitenga linnya lye. Awo tujja obujulizi nti nabbi sallallahu bamuyitanga taata Qasimu mu ntandikwa, naye olw'embeera eyo n'abanga yakiziyiza ekyo ng'akyali mulamu. N'amugamba nti tasammawo bismi wala takannawo bikunyati, mumpitenga linnya lyange naye temumpitanga linnya paatiike lyonna. Ebyembi mwana wattu Qasimu ono radiyallahu anhu bambi yafanga akyali muto nga nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kufuna bwa nabbi. Oluvannyuma nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bamuzaalira omwana ow'obuwala. Omwana ono n'amutuuma Zainabu ono mu bimu ku bigambo bye yagambanga omwana ono ye yakula Allah n'amuwangaza n'abeerawo n'atuuka n'okufumbirwa. Naye mu bimu ku bigambo bye yayogeranga yagambanga anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawajaha Abul As ibn Rabi', yagambanga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamufumbiza omusajja yitibwa Abul As ibn Rabi', faslamat qablahu wa hajarat, ye mwana wattu omukyalo ono omuwala ono n'asiramuka nga bbaawe tannaba kuba nti n'asiramuka, era we yamala okusiramuka n'asenguka n'adda e Madiina. Walam yuslim illa qabla al-fath, wabula omusajja ono yasiramuka luvannyuma nnyo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam akomyewo mu kibuga Makka, ng'akomyewo mu kibuga Makka ng'amaze n'okufuna obuwanguzi. Kati mu kiseera ekyo mu ntandikwa wonna bwe balwanira entalo z'e Badiri n'ezaawa bawa muwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Zainab, teyali musiraamu. Naye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja ono wamala okugaana okusiramuka yamumujjako n'agamba nti abo oganya okusiramuka muwala wange mukugjeeko. Naye bamala okudda mu kibuga Makka, Allah subhanahu wa ta'ala n'awa omusajja ono obusiraamu n'abanga yasiramuka. Faraddaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayhi, n'abanga yamuddiza mukyala we. Awo tuyigawo era ekintu ekyokubiri nti omuntu yenna wabanga si wa ddiini yaffe tetukkirizibwa kumuwa bawala baffe oba okuddira omulenzi tumukkiriza abeere ng'aleeta omuntu oyo atali wa ddiini yaffe. Tulina ekyokuyiga ekirungi mu baka sallallahu alaihi wasallama. Mu lutalo lw'e Badr, Abul As ibn Rabi' ono omusajja yali bba wa Zainab. Abul As ibn Rabi' yalimu abo abaawambibwa abasiraamu ng'olutalo luwedde. Kati Abakuraishi b'omu Makka buli omu n'atumya omuntu we, nga buli omu awaayo ennunuzi, buli omu asobole okuba nti naafuna oba ddizibwa omuwambe we gwe baali bamuwambyeko. Ne Zainabu naye yawaayo emaali gye yalina basobole okuba nti nno batabbaawo oyo eyali mu bawamba abo baali bawambiddwa oluvannyuma lw'olutalo olw'e Badr. Yawaayo nekeresi, ekirabo kye yawaayo ekirabo mu maali ye gye yalina. Yawaayo nekeresi nnyina gye yali yamutonera ku lunaku lw'embaga ye. Nnyina wa Zainabu Khadija yali yatonera muwala we Zainabu, yali yamutonera nekeresi yali ennungi ennyo, naye olw'okwagala bbaawe ng'ali mu bawambe n'abanga yakwata nekeresi eyo n'agiwaayo basobole okuba nti nno batabbaawe. Omubaka sallallahu alaihi wamala okulaba nekeresi eyo yawotoka n'aseebengerera, n'awulira nga yenna awoze mu mutima gwe. Mwana wattu omukwano ne gumukwata, n'ajjukiramu akaseera ke baalimu nga bali ne mukyala we, nga bali n'abaana be, ng'ate alaba nekeresi eno bambi ono ali mu bawambe, nga mwana wattu tebasobola kuba nti nno amumuddiza okujjako ng'alina kyawaddeyo. Omubaka sallallahu n'agamba basahaba be nti in ra'aytum an tutliqu laha asiraha, we mulabanga musobola okuta omuwambe woono ne mumumuwa, wa turaddu alayha alladhi laha faf'alu, ne mumuddiza nekeresi yeyo bambi gyalina mukikole, mubeerenga mumuta nga temulina kintu kyonna kyonna kye mumugjeeko. Basahaba ne bagamba nti naam ya rasulallah, ne bakikola ne babanga baata bawa Zainab.
radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala weyavira okuba nti nno amuwa obusiraamu oluvannyuma lw'ekyo. Zainabu yazaala omwana oyo n'amutuuma Umaama, naye olw'obukkakkamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ekisa saako obwetoowaze oluusi yasaalanga asitudde muzzukulu wo yayitibwa Umaama, we yayimukanga okuba nti nno asaala ng'ayimuka naye, we yavunnamanga wansi ng'amuteeka wansi, bwe bati abamanyi ne bajjaawo obujulizi nti okusaala n'omwana omuto ng'omusitudde mu mbeera ey'esswala wabeerawo obwetaavu kikkirizibwa era tekirina musango gwonna oba okutambuza ku bigere ng'oli mu sswala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwaga nti tekirina mutawaana gwonna, ekyagendererwa mu kyo kuba nti nno kwalimu okusaasira eri abaana baffe abato. Wabanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yesitulanga omwana ng'ali mu sswala, awamu n'ekyo ng'ali mu ibaada esinga okuba ibaada enkulu ennyo, naye ate abaffe tutunuulire engeri gye tubakwatamu gye tubayisaamu mu kaseera nga tetuli mu kiseera kya swala. Oluvannyuma lw'ebyo byonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuzaalira omwana omuwala omulala n'amutuuma Ruqayya. Ono ate yamufumbiza Uthman ibn Affan, nga Uthman ibn Affan yali omu ku basahaba abaali ab'amaanyi ennyo era yali khalifa wa kusatu mu bakhalifa betumanyi obulungi abana. Naye ate ku lunaku lw'okulwanira mu lutalo lw'e Badiri, Allah subhanahu wa ta'ala yagerera Uthman ibn Affan mukyala w'ono muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Ruqayya n'abanga alwala obulwadde obwali obw'amaanyi ennyo, era y'ensonga lwaki badallah yalemererwa Uthmani okugenda mu lutalo okulwana olw'e Badiri nga mwana wattu ali ku mukyala we ali mu kumujjanjaba. Nabbi bw'atyo n'atera Uthmani mu lutalo akasaale akalaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam akalaga nti Uthman radiyallahu anhu yabaddewo mu lutalo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yalina obukwatampola, bwe yalina ekisa eri basahaba be ridwanullahi alaihim. Ana Aisha radiyallahu anha hadithi ya Aisha eno omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'atugamba nti uhudiyat lahu hadiya, bamuwa ekirabo. Tuwulize n'obwegendereze ennyo, tubeere nga tufunamu ekyokuyiga eky'amaanyi ennyo. Agamba nti bamuwa ekirabo fiha qaladatun min jaza, bamuwa ekirabo ekyo nga kirimu necklace naye nga yakolebwa okuva mu jjinja ery'ebbeeyi ery'omuwendo erirabika obulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam amala okufuna ekirabo kino n'agamba la adfa'annaha ila ahabbi ahli ilay, ekirabo kino ngenda kiwa omuntu gwe nsinga okwagala ennyo mu bantu bange. Abakyala bonna abaaliwo ne bagamba nti dhahabat biha ibnat abi Quhafa, kati muwala wa abi Quhafa nga ye Aisha radhiyallahu anha agenda kuba nti atwala ekirabo ekyo kuba tumanyi bulungi yasinga okwagalwa gyali. Omukyala ono Aisha radhiyallahu anha yali muwala wa Abubakar radhiyallahu anhu, era bw'atyo bamu ne balowooza nti kino kiwedde, ono gwagenda okuba nti naawa ekirabo ekyo. Fadaa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakuba ekimmooni n'akowoola omuzukulu we ayitibwa Umaama binti Zainab, fa'allaqaha fi unuqiha, n'amuteeka nekerese eno mu nsingo ye. Omukwano ogwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yalina eri bazzukulu be tuteekeddwa okuba nti netugumukoppako. Abaana baffe abazzukulu tubayisa tutya? Ate abaana baffe bennyini betuzaala tubayisa tutya? Tekikkirizibwa era tekisuubirwa mbutuufu kuba nti nno weemalirako buli kamu nga muzzukulu wo kimanyi bulungi nnyo tasoma, muzzukulu wo kimanyi bulungi abonaabona, oba omwana wa munno oba omwana we yennyini, okuba nti gwe weemalirako buli kamu. Abamu ne tuwasa ne tubaleka nga babonaabona ne balema okusoma, naye nga tulina obusobozi okuba nti nno tubakwata bulungi. Tulina ekyokulabirako ekirungi mu Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya ono bw'amala okufa, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafumbiza Uthmani muwala we omulala ayitibwa Ummu Kulthum, era kyekwava n'okumutuuma Dhunnurain. Bamutuuma Dhunnurain ekitegeeza nti yalina ebitangaala bibiri. Omubaka sallallahu alaihi wasallam laqiya Uthmana inda babi almasjid, yasisinkana Uthman ku mulyango gw'omuzikiti n'amugamba nti ya Uthman, munange Usmani, hadha Jibril akhbarani anna Allah qad zawwajak Umma Kulthum bimithli sadaqi Ruqayya. Jibril ajje gyendi n'ategeeza nti Allah ndagidde okuba nti nno nkufumbiza, nkuwa muwala wange Ummu Kulthum ng'omuwala ow'okubiri, naye amahale ge wawa Ruqayya geogenda okuba nti nno wane Ummu Kulthum ala mithli suhbatiha, n'engeri gye wali oyisaamu Ruqayya gyogenda okuba nti nno oyisaamu noono Ummu Kulthum gwe nkuwadde. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutunulire namwo nti yalina okusaasira eri banne. Teyagamba nti oba ono yamufuddeko, oba ono waliwo obuzibu, omusajja ono mubi nnyo, sisobola kuddamu kumuwa muwala wange. Tutunuulire engeri sallallahu alaihi wasallam gye yeeyisangamu eri abantu abo
n'abantu abaali bamuliraanye. Muwala we gwe basembayo okumuzaalira mu baana be abawala yali ayitibwa Fatuma. Omuwala ono tubeere nga tumuwuliriza nnyo ebyali bimukwatako. Ono yali maama waani? Ono yali yafumbirwani? Omukyalo ono yakola ebyewuunyo ennyo ebyamaanyi ennyo eri kitaawe radiyallahu anha. Fi Sahih Muslim, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atunyumiza n'atugamba bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bayt, ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumwa abali ku Kaaba ali mu kusaala, wa Abu Jahal wa ashabillahu julus, nga Abu Jahal ne basahaba banne ne bachalibe nga batudde, wa qad nuhirat jazurun bil ams, nenga waliwo akangamiye yasaliddwa nga nto nga bagisaze. Abu Jahal n'agamba banne, ayyukum yaqumu ila sala jazur bani fulan, ani mumwe asobola okutuleetera ebyenda ebyo byonna byonna ebyasaliddwa ne bijjibwa mu ngamiye yento. Fayakhudhuhu fayadahu fi katfai Muhammad, aberenga abikwata abitwale abiyiwe ku Nabi sallallahu nga avunamye sallallahu alayhi wasallama. Fanbatha ashqa alqawm fa akhadha, omu ku basajja abaali aboononefu ennyo n'agamba nti anze kyongenda kukikola, temukyeraliikira n'olunaku n'olumu. Falamma sajada Nabi sallallahu, ombaka Muhammad sallallahu wamala okuvunama wansi, wadaahu baina katfai, yamuyira ebyenda ebyo. Fastalhaku wajala ba'dhum yamilu ala ba'd, bonna ne baseka, buli omu n'atandika okuba nti no atunula ku munne. Ibn Mas'ud agamba nti wa ana qa'imun anzur, naliwo nga ntunula nga ndaba. Law kanat li man'a tarahtuhu an dhahri rasulillah, singa nalina obusobozi nalibadde mbijja ku mugongo gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa nabi sallallahu sajidun ma yarfa'u ra'sahu, ng'omubaka sallallahu avunamye wansi naye nga tasitula mutwe gwe. Hatta ntalaqa insan, omu ku bantu abaaliwo ne bagenda ne bagamba muwala Fatima radiyallahu anha, fajaat wa hiya juwairiyatun fatarahatuhu anhu, omuwala ono najja Fatima radiyallahu anha najja ku taata we ebyende byali bimuyiriddwa ku mugongo gwe. Thumma abkat alayhim, thumma badaat alayhim tashtumuhum, n'atandika nayo omuwala ono okuba nti n'abavuma n'abanyigira olw'okuba nti no bayisa bubi kitaawe. Omubaka sallallahu alayhi embeera gye yawangaliramu yakubonaabona nakutulugunyizibwa, naye omu ku baana be sallallahu alaihi wasallama yamuggyeko ebyende byali bimuteereddwako. Naye agamba nti swala wemala okuggwa, omubaka sallallahu falamma qada nabi sallallahu salata, omubaka sallallahu amala okusaala eswala ye, rafa'a sawtahu thumma da'a alayhim, yayimusa eddoboozi lye waggulu n'abasabira bubi nnyo, n'agamba Allahumma alayka bi Quraish, Allah nkukwasizza abakuraishi bano n'ebikolwa byabwe. Ono agamba nti ate yasabanga Allah yasabanga emirundi esatu. Ono ate Fatuma nabbi yamufumbiza omwana wa taata w'omutayitibwa Ali mu mwaka ogwokubiri oluvannyuma lw'okusenguka okudda e Madiina, n'azaala Hassan ne Hussein. Abavubuka bano babiri be bazaalibwa omukyalo oyo Fatima radiyallahu anha. Bano baali bazzukulu ba Nabbi sallallahu, era bano Mbaka sallallahu yali abaagala nnyo, era be bagenda okuba nti nno bakulira abavubuka b'omujjana bonna. Okumanya nti yali abaagala nnyo, lumu Mbaka sallallahu yali ali ku kituuti akutubba ng'olunaku olwaliro lw'ejjuma asoma khutuba. Hassan ne Hussein bayingira mu muzikiti nga buli omu kubo ayambadde ekkanzu mmyufu, nga bagwa bambi, nga bagwa wansi ebigwo, ng'ekkanzu zijja zibatega, nga bajja bagwa ebigwo wansi ne bayimuka. Omubaka sallallahu we yabalaba najja n'abasitula n'alinnya nabo ekituuti n'agamba nti abange sadaqa Allah yogera mazima, innama amwalukum wa auladukum fitna, abaana bammwe ne maali yammwe bigezo. Ra'aytu hadhain falam asbir, ndabya abavubuka bano babiri, ndabya abaana bano abazzukulu bange babiri nga bajja muzikiti ne sisobola kuba nti nongumikiriza. Omubaka sallallahu bw'atyo bwe yeeyisaamu eri abazzukulu be. Olumu yasaza basahaba n'alwawo nnyo wansi ng'avunamye, ne bamubuuza nti ya Rasulallah, leero ng'oluddewo wansi nnyo ng'ovunamye? N'abagamba nti inna ibni irtahalani, omuzzukulu wange ono anneebagadde aninnye ku mugongo, fakarihtu an ujilahu hatta yaqli hajata, nenti okuba nti nno mupakusa paka wanamala ekyetaago kye ekyokuzannya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yali ne muzzukulu we ng'amwebagadde ku mugongo. Naye ate ffe abaddu ba Allah bebitiibwa, buli omuddayo obeere ng'ofuna ekyokuyiga
mu bigambo bya Nabi sallama ne mu neeyisa gye yeeyisaamu eri abaana bato. Bw'atyo bwe yali omusaasizi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eri abato, teyabakubanga yadde okubavuma, nandiki okubaboggokera oba okubatulugunya, yadde mu swala yayolesa obukwata mpola gye bali, n'aleka omuto amale okuzannya, amale okumala ekyetaago kye. Bw'atyo omubaka sallama n'abanga yava ku sujudi. Naye ffe tubayisa tutya? Abamu ffe tubavuma, abamu ffe abaana abo abato tubatulugunya. Mujjukire omukyala gwe twawulidde gwe twalabye ku social media eyasibiddwa emyezi 18 olw'okutulugunya omwana we. Ddala yennyini gwazaalira ddala. Abaana tubamme emmere, tubakotoggera, ne tutabatendeka mpisa nnungi, mbukuba tubaagala nnyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati muru auladakum biswala wa hum abna'u 7, mubalagire okusaalako nga bali mu myaka 7. Weweze emyaka 10 muberenga mubabonerezaamu olubonerezo olutali lwa kulumya. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bebitiibwa, bw'atyo sallama bwe yeeyisangamu eri abaana be, bwe yeeyisangamu eri bazzukulu be, kyakuyiga gye tuli nnyo tuberenga tumukoppako. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أبد الله ببتيبوا يومبك محمد صلى الله عليه وسلم نابا نبي tulabengeri gibali beyisamu owange gwe omwana ali wano osobola okulwanirira mukaddewo, osobola okumuyirawo omubiri, osobola okumusaasira nga olabye Fatima bwe yajja n'adduukirira kitaawe nga bamaze okumuteeka okumuyira ebyenda ku mugongo ng'avunnamye wansi. Oba ggwe omukadde oli lwedde okuba nti nodduukirira abaana bo mu kaseera ak'obuzibu nga we tulabye sallama bwe yakola abazzukulu be. Ekisinga okuba ekibi ennyo ate bwe butasomesa abaana baffe eddiini yaabwe, ekyo kibi nnyo okuba nti tetugibasomesezza era tetugibaagazisizza ne bakulira bambi mu kizikiza. Olwo shaitani nayo nevaayo neraba nga efunye ekyokulya ne yeeriisa nkuuli nebawamba nebakozesa emize emibi, omuli obubbi, omuli okukola ebyobutemu, omuli ebikolwa ebirala byonna. Shaitani awo wennyini weyagalira nga tewali muzadde afa ku mwana we, awo egenda kuba nti nemufunza egambe nti kati nfunye ekyokulya. Kale nno toteeka mwana wo mu mikono gya mulabe shaitani ng'omukotoggera oba okumubonyaabonya. Singa onaamubonyaabonya ajja kudduka ave mu mikono gyo, olwo ekinaddirira kujja kuba kunywa njaga na kukola bikolwa bikyamu bitasaana. Kale nno tulina okubatwala ng'ekikulu abaana baffe. Abaana baffe Allah subhanahu wa ta'ala batuwadde, tuberenga tubatwala ng'ekikulu, tumanye nti byengera bya Allah byatuwa bye tulina okuba nti notukwata obulungi, tubadduukirire mu buzibu, tubayigirize okukola ennyo basobole okwetuusaako bye baagala mu makubo amalungi, baleme okuba nti nno babba. Tubadduukire mu bizibu, tubayigirize okuba nti nno bakola. Naye abaana baffe abamu tebamanyi kukola mirimu, tebamanyi kulima, tebamanyi kukola mirimu emitono egisookerwako waakiri, n'obasanga nga bali mu mbeera etafaananika. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kuba nti netwekwasa omulembe nti omulembe guno mubi nnyo. Omulembe tegusobola kubeera mubi okujjako nga ffe tugufudde mubi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, temwonoonanga mu nsi oluvannyuma lw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agirongoosezza. Abazadde okuba nti tusudde obuvunaanyizibwa bwaffe kyekireetedde emigigi emito gino gye tulaba okupaala, era kyekivuddeko n'ebiriwo okubaawo. Enneeyisa mu baana tugiraba, embi etekyasaanidde, teyeetaaga kuba nti nno ennyonnyolwa omuntu. Omwana asinga okugeegeenya ebyobuwemu n'ebibi ku sipikide, era mulaba nga bamukubira nnyo mu ngalo. Omwana waffe bambi akayigize bulungi nnyo, naye ate buuza ekibuuzo kyo, singa omwana oyo abadde asoma Qur'ani baali badde bamusonyukira kyenkana ki? Kati twabazizza ku masomero
naye wabatendese ki mu luwummula luno? Kiki kye wabatendese? Basomye ku ddiini oba gye wabatutte waliyo okuba nti ne basoma ku ddiini yaabwe? Okubasaasira kitegeeza kubawabula na kubalungamya eri ekituufu n'okubayigiriza okukola ebigasa ne community yaabwe mwe babeera. Waliwo sahaba ayitibwa Aqra bun Habis yayingira ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu nnyumba ye, faraahu yuqabbilu al-Hasan, n'amulaba ng'anywegera muzzukulu we ayitibwa Hasan. N'amugamba, omusajja n'agamba omubaka, ya Rasulallah, inna li 10 min al-mawlid, nze ngolaba nina abaana 10 balambirira, naye ma qabbaltu wahidan minhum, sina n'omu gwe nali nnywegeddeko, sina n'omu gwe nali nsituddeko, sina n'omu gwe nali mpadde budde nti tubeere awo tunyumyemu batuzannyemuuko. Omubaka sallallahu n'amugamba nti man lam yarham, yenna atasaasira la yurham, tajja kuba nti nasaasirwa. Olw'ensonga eyo abaana baffe tubeere nga tubalaga omukwano ogusemberayo ddala okuba nti no mulungi nnyo. Lumu Fatima yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'awulira obulumu mu mukono gwe, ng'era kyazze ekimuleese ng'ayagala taata we Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere ng'amufunira omukozi amuyambeko ewaka. Naye mwana wattu ebyembi Omubaka sallallahu alaihi wasallam teyasangibwa waka nga Fatuma azze, n'asaba nnyina omuto ayitibwa Aisha radiyallahu anha abeere ng'amutegeereza ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amutegeeze ku nsonga ye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam wamala okukomawo ne baba nga bamutegeeza nti amuwala wabadde wano nga omukono gumuluma ng'ayagala mubeere nga mumufunirayo omukozi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ako Ali ye yali bba wa Fatima atunyumiza n'atugamba nti Nabbi yajja gye tuli n'atusanga nga tuli mu kisenge. Ono yali bba wa Fatima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatambulirawo mangu nnyo n'agenda ewa Fatima mu maka ge, naye yabasanga bali mu kisenge. Ali yayagala okuba nti navaayo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti atovaayo, kanzijaawo, tuula wansi. N'atuula wakati w'abo mbiriri n'abagamba nti ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim, mbabuulireyo ekisinga okuba ekirungi gye muli okusinga omuweereza gwe mwagala ewaka. Idha awaitukuma ila firashikuma, ombanga mugenda okubuliribwa mu okwebaka, au akhadhtuma madaji'akuma, obanga mukutte ebikunta byammwe mugenda kwebaka, fasabbiha 33, mugambe nti subhanallah emirundi 33, oluvannyuma mugambe nti alhamdulillah emirundi 33, oluvannyuma mugambe nti Allahu akbar nere emirundi 33. Fahadha khairul lakuma min alkhadim, ekyo kye kisinga okuba ekirungi gye muli okusinga omukozi gwe mwetaaga. Bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza mutabani we ne muwala we Fatima radiyallahu anha. Abaffe ate mwana wattu abaffe olujja n'ekizibu omusindika wa musawo muganda, haje ekizibu tekijja kuba nti no kivaawo jangu nkutwale oba okumulagira okuloga. Naddala bannyinaffe waliwo empisa gye babateekamu, nabagamba nti wano tusobola kuba nti oyitawo, ekijja okuyisaawo nze ngenda kuba nti nkutwala. Abaana baffe tubeere nga tubatambuliza ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Waliwo omu ku bakugu mu irimu yagamba, Ibn Hajar yagamba nti inna alladhi yulazimu dhikra Allah, yenna omuntu kasita yeemanyiiza okujjukira Allah, yu'ta quwwatan a'zam min alquwwati alladhi ya'maluha lahu alkhadim, Allah muwa amaanyi agasingira ddala gewali badde weetaaga mu mukozi okukolera. Buli wonywerera ku kutya Allah n'onywera n'okola zikaali n'osaala n'onywera n'osoma Ayatul Kursi yuzo, emirimu gyo ojja kufuna obusobozi obugyekolera. Ne kasita olaba ng'olimu embeera y'okunafuwa okulaze ewala, omanya nti obulamu okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, ebigambo bingi nnyo ebikwata ku famire ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyokuyiga bingi nnyo. Naye Fatima ono yafa oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam emyezi 6. Allah tumusaba abeere nga abasiima, Allah abeere nga abawa ebirungi kuno ku duniya ne ku nkomerero. Ate omwana yasemberayo ddala eyali omuggalanda eyazaalibwa mama waffe Khadija radiyallahu anha. Omwana ono yali ayitibwa Abdallah, bamutuuma n'erinnya eryayitibwa Tayyibu Tahir. Ono yazaalibwa nga Omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze okutumwa. Bali abazaala mwana wattu tannabakuba nti naatumwa, naye ebyembi omwana ono yafa akyali muto. Bw'amala okufa omukaafiri ayitibwa Al-As bun Wa'il n'ayogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba, da'uhu fa innahu rajulun abtar, oyo mumwesonyiwe, temuddamu na kumuwuliriza, wa bizibu, musajja wa nkoggo wa bizibu. Idha mata inqata'a dhikru, wanaabanga afudde tewali ajja kuba nti namwogerako, kuba abaana be abasinga obungi bonna bamufuddeko bagenze. Bw'atyo omusajja oyo we yasanyuka nga Omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze okuba nti nno afiirwa mutabani we yayitibwa Abdallah. Awe baali abaana b'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala yali yamugabirira okuva mu kyalo oyo Khadija. Katusembyeyo n'omwana yasemberayo ddala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama lumu
wamala okusaza basahaba be ridwanullahi alaihim yamala okubasaza swala ya subuhi nakyuka n'abatunulye n'abagamba wulida lailata li ghulam bannange ekiro kyaleero ekikeeseza olwaleero banzaalidde omwana ow'obulenzi sammaituhu bismi abi ibrahim namutuumya erinnya lya taata wange iburahimu abamanyawe bakijja nti omwana kirungi nnyo okumutuuma erinnya ku lunaku lw'abazaaliddwa singa abamu balowooza nti tulina kumutuuma linnya ku lunaku olw'omusanvu nedda ekiri sunna waba azaaliddwa bw'ati bwe kapa ng'omusimbulirawo erinnya lyonna erisinga okuba nti nno ddungi nnyo yoyo iburahimu nyina yali ayitibwa mariyatul qibtiya ye yali maama we ngono omukyala yaweebwa nabbi sallama ng'ekirabo okuva eri kabaka w'e habasha yayitibwanga muqawqis era mu yazaala iburahimu tabani we. Anas radiyallahu anhu yagamba nti omubaka sallama buli lwaggulo balinga bamuyonserezereza omwana we naye buli we yagendangayo okuba nti namulabako yagendangayo n'abanga amunywegera n'abanga amusibula mu ngeri eyo sallama bw'atyo bwe yeyisaamu n'okwatamu abaana be. Iburahimu yafa mu mwaka ogw'ekkumi ng'alina emyezi 18 naye olunaku lwe yafa Allah yagera enjuba n'omwezi byasisinkana ffe tuko tuyita okulwana kw'enjuba abantu ne batandika okugamba nti bino embeera eno okubeerawo kyandibanga kivudde ku kufa kwa mutabani wa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Omubaka sallama n'agamba nti inna al-ayna tadma bannange amaaso gakulukusa amaziga wal qalb yahzan n'omutima gunakuwala wala naqulu illa ma yurdi rabbana tetuyina kwogera kigambo kyonna wabula tuyina kwogera ekyo kyonna kyonna ekisimisa Allah. Wa inna bifiraqika ya ibrahimu la mahzunun okugenda kwa Ibrahimu kutunakuwazza nnyo tuwulira ennaku y'amaanyi nnyo awo nawo tujjawo ekyokuyiga ekirala nti oba ofiiriddwa omwana tekyetaagisa kusansabaga otandika okubuuka otandika okweyambula otandika okwogera ebingi ennyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yafiirwako naye yagamba nti amaaso gakulukusa amaziga n'omutima gunakuwala naye tetwogera bingi tugamba nti qaddara Allahu ma shaa faala naye bw'atyo bwe yakola sallallahu alaihi wasallama. abange mmwe ab'ebitiibwa abazze wano n'abataliiwo abaana baffe tubaagale tubayigirize eddiini n'okwagala ensi yaabwe tubalungamye eri ekituufu tubagalise eŋŋanda zaabwe tubatendeke empisa ennungi tujjukire nti ekitiibwa ky'omuntu kirabikira mu ndabika n'enfaanana yaabo balinako obuvunaanyizibwa. wababa abantu bo nga tebafaananika bulungi kitegeeza nti naawe ekitiibwa tojja kubanga olina. abakyala abazaala abaana baffe tubayise bulungi n'abo bonna bonna be tugamba batabazaala asinga obulungi mu mmwe yoye asinga okuyisa abantu bo bulungi. abaami tubeere nga tubagondera n'abakyala okuba nti no tubayisa bulungi n'abafumbo tubakubiriza okuba nti nno mukuumagana mu mirembe ng'omubaka sallama we yakuumagana ne mukyala we Khadija radiyallahu anha. jukira nti abaana n'abakyala bikemu gye tuli Allah byatuwa kuno ku duniya era tubeere nga twegendereza obutabikozesa haramu tetujoga Allah lw'abaana baffe oba bakyala baffe. muntu agana okusaala oba okweyisa obulungi olw'okuba mukyala we muntu alyazaamanye kuba alina okusanyusa abaana be ekyo kyabulabe nnyo gye tuli. jagala omwana wo naye ng'ogenderera n'omukyala bwo tobeera ng'omwagala naye ng'ogenderera kubanga tuwulidde bangi abaana basse bakitaabwe abaana basse bannyaabwe n'abangi abazadde bassa abaana baabwe. ebyo byonna byonna tebikweyibaaza wabula gwebeeramu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum abange mmwe abakkiriza mazima muba mu bakyala bammwe n'abaana bammwe mulimu abalabe bammwe n'olwekyo mubeerinde. wabula Allah subhanahu wa ta'ala tugambe mulabanga mubaddiddemu ne mulekera ne musonyiwa mazima Allah subhanahu wa ta'ala musonyi era yagala nnyo okuba nti nasonyiwa. n'olw'ensonga y'abaddu ba Allah b'ebitiibwa tubeere nga tuyiga ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ekisinga okuba ekirungi tubeere nga tukimukoppako tubeere nga tuwangalira mu bulamu obutali mu kweraliikirira na kutya kwonna. fa salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma awridna hawlah warzuqna shafa'atah wahshurna fi zumratih ووفقنا لاتباع سنته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واجعلنا من عبادك المخلصين لك ومن عبادك المتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.